Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Oh yes. Kanso sibula. Oh yes. Bino si bya muntu gamba nti kakati abifika. Aba NUP bano bali leze. Babeeranga ku musajja tukuwagira amaze okuwangula akaluluke tebasobola kalwanya naye tebasobola kumulwanira. What kind of politics is that? Please. Kamba mulire wetaaga courage. People. Twetaaga bakulembeze. Abavumu balina courage. Dr. Semogere yawangula akalulu teyadduka mu ggwanga. Newankubadde nga babote bawito joko baali basobola okumutta. Adeze tuba tukozesa tuwumbeko ate tuleke n'abalala batambule. Kankwazika eddakiika. Yes. Kankamalirize. Twagala abakulembeze mu kiseera kino nga Museveni asowottose. Nga basobola okustandinga ebintu bino ebyadduka gumite nze mpulira gumite abavubuka bakanso bempulira bawoza gumite ebyo ebyadduka no wano Dr. Kizza Besigye yasigalawo teyadduka yasigalawo ye gumite ye gumite muri akadde kabamene soko banje president wali muganya okubanja president wali amina muzindalo kugo bali tebaliko kati nate muri basanyufu Dr. Lulumera iga tombulira ebyo Jukira Radio Simba eza kumuno Mwami Muwanga Kivumbi bamuttira abantu 10. Abantu baali balowooza nti Muwanga Kivumbi agenda kudduka mu ggwanga. Yagamba sigenda kudduka mu ggwanga. Sasse bantu. Kati ne Kyagulanyi akome wabere mu komera. Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Oh yes. Kanso sibula. Oh yes. Bino si bya muntu gamba nti kakati abifika. Aba NUP bano bali leze. Babeeranga ku musajja tukuwagira amaze okuwangula akaluluke tebasobola kalwanya naye tebasobola kumulwanira. What kind of Jennakulira eyo Butambala ku nkuzi bwe baakupikanga okulwana ne gwotidde wasazanga layini nti kale woba weeyita musajja ng'era olowooza oli w'amaanyi layini eno gibuuke n'agibuuka bwe yabuukanga esooka olw'okuba wabeeranga omutidde n'osaza ey'okubiri ti woobuukira eno ekikutuukako weenenyanga wekka nayo n'agibuuka akabonero akaayolekanga obutiitiizi kubanga n'anaazina takumba tewali layini basajja bano gye balina kubuuka ndala okusinga ze baabuuse erina kutuleetera kunyiiga layini zonna ezireeta obusungu bwaffe tusituke bazibuuse okuggyako nga ggwe obusungu bwo obusondera ku nayikondo nga mazzi naye nga zo layini ezirina okuleeta obusungu zonna abasajja bazibuuse. Dr. Kizza Besigye yawambibwa buwambibwa tewasituka. Ssaalongo Erias Lukwago yawambiddwa buwambibwa tewasituse. Bannayuganda bangi bazzenga bawambibwa nga tosituka. Oli wano kaakati weewaga era weekuba n'agakonde mu kafuba nze Kyagulanyi ajje bamukwateko balabe bwe tutaasituke. Kyagulanyi omuwadde asuwalensi ki nti bw'anajja ne bamukwata ogenda kusituka nga n'ababo ab'omu nnyumba bakulemye okusitukirako? Ani oyo ayagala okuziikirako ng'ate naye yafiiriddwa? Alina emirambo 2 gigannalami mu ddiiro ogwa maama ne taata. Ani gwe bayinza okukubikira ne bw'abeera mukulu wa ssaza kabeere Ssaabasajja Kabaka n'osituka ogenda oziike naye ng'omulambo gwa nnyoko ne kitaawo guli mu nnyumba gugannanamye. So nno munnange nze nandirowoozezza bw'oba oyagala okuwa Kyagulanyi assurance akomewo nti onoosituka sooka ositukire ku bano. Dr. Lulume Bayiga
oli musawo omutendeke wadde nga tolina yadde kilinika. Naye sirowooza nti gwe osobola okwesigisa omulwadde wa kansa omuntu atasobola kujjanjaba wansalika. Sikiwa nti gwe osobola okwesigisa omulwadde wa kansa oba osobola okwesigisa omusawo omulwadde wa kansa oyo atasobola kujjanjaba wansalika. Ku Dokita Besigye kw'olina okusinziira okutulaga nti n'oli ne bwanadda ojja kusituka. Bw'oba otidde okusitukira ku Dokita Kizza Besigye n'oti okusitukira ku Ssaalongo Erias Lukwago, Kyagulanyi lwe banaamukwata ng'akomyewo nga bw'omugamba, ate awo ojja kwekweka bwekwesi wansi wa kitanda. Pamiti evuga emmotoka bagigaba kuva wansi ne bajja nga bakoonamu kiraasi mpola mpola paka lw'otuuka kwevuga tuleera. Kakati sirabanga yalemeddwa kufuna pamiti evuga emmotoka entono ate ne bamuwa pamiti evuga emmotoka ennene, kubanga teri muvuzi wa tuleera atasobola kuvuga kapolimo. Nga bwetali yeetikka liitaazi 2 ekidomola nga tasobola kwetikka ka liitaazi 3. Olemeddwa okujja ka liitaazi 3 okateeke ku mutwe nti ogenda kusobola okwetikka ekidomola. Bw'oba olaba gwe kisoboka okujjako nga Kyagulanyi olina bbomu gwe gy'omutegekedde gy'oyagala alinnyeko, then ozannye ebyobufuzi byo. Naye watabeerawo ekyo, Kyagulanyi tomuwadde assurance nti eno eriyo omuntu. Kyagulanyi tomuwadde assurance nti we bamukwata ebweru abeera aleseeyo omuntu okujjako nga yalina ebisumuluzo by'amagulu go. Nga bw'akomawo agenda kukomawo n'ebisumuluzo ebigasumulula okusituka. Ne bw'aba si alina ebisumuluzo by'amagulu go, situkira ku bano. Tulageeko. Dr. Lulume Bayiga bw'aba Kyagulanyi si alina ebisumuluzo by'amagulu go okusituka, situkira ku bano. Muve mwezi emboozi eza Dokita Kizza Besigye ye yabeeranga wano aliwa. Okubeerawo kwawo kwavaamu kalungi ki? Mulekeraawo okusaba abafu emikisa, kubanga nakibagamba nti omusibe obeeranga mufu. Omufu edduwa yeetaaga zizo, so si ggwe kugenda ku malaalo ge ate kusaba ye aba yakoma. So essaawa eno okugulumiza Dokita Kizza Besigye ng'ali mu kkomera, waali mugulumizza ng'olina ky'okozeewo kumusumulula, kubanga ye mu kaseera kano tasobola kweyamba. Era bw'omuwaanira gy'ali muba muŋŋambire ng'ali ati nga n'okugenda kemmanju alina kusooka kusaba lukusa, okwota kasana alina kusooka kusaba lukusa, n'okuwandiika ebbaluwa alina kusooka kusaba lukusa oba omukubye vooje. Obeera omuduulidde era ye akulabanga ggwe aduula. Kyekimu n'omuntu agenda n'ofukamira ku malaalo g'omufu, maama munnange mbonaabona, maama munnange gye wandeka, maama munnange bano banzibira ettaka, maama munnange nyamba mu kino, n'omufu gy'ali akuseka n'agwa n'eri bw'ati. Naye abalya mmere baduuze, nze yeetaaga edduwaze ate kati azze kunduulira. Alowooza singa nayina amaanyi ku nsi okutereeza eby'oku nsi saayina maanyi oba saalikyusizza kalenda y'okufa kwange. Akamotoka akankubanga nsala oluguudo senga nalina amaanyi agalengerera ewala n'ageevumula oba ageetangira ebijja. Saali kalabye ne sisala luguudo. So mulekeraawo okuvuma Dokita Kizza Besigye mu buyinike bwalimu. Mulekeraawo okulangira Dokita Kizza Besigye mu buyinike bwalimu. Besigye yakoma. Mmwe muyina okumulimira oluguudo olumwongerayo oba mmwe muyina okubomola y'okubotola we yakomera ekisenge bwe kyamukwatira oba mmwe muyina okutindira olutindo n'asala. Mulekeraawo mukozesa mu mbeera y'okwagala okukkakkanyanga bannammwe. Besigye ye yasigala waaliwa kati aliwe yasigalawo. Munsongereko yakola ki mu kusigalawo kwe? Kale ayinza okuba yagezaako okubaako kyakola okusigalawo kwe kwakyusa ki?
kambabuulire abazungu abo bategeeza kinene mu ntabaalo kubanga n'okusituka kwonoonya kwetaagako baakaapo. Timbanga yasomerera gwa kumira tolina muwendo gw'oyinza gipimira ti bw'enaamirako bano ejja kuba ekooyi oba ejja kuba ekkuse yo ogwayo kumira ate gyekoma okumira gyekoma okugejja gyekoma okufuna appetite ey'okweyongera okumira. So Museveni ne bwe tunaasituka toyinza kugamba nti ate anattako bameka. Alaba n'oyo Nambooze nti emmundu erimu amasasi bwe gati. Ziri mmeka era buli emu ettaba meka. So tuba twetaagako backup. Si kibi okusituka n'okubabuulira emmundu nti erimu amasasi bwe gati, naye tuba twetaagako backup. Tuwe kinaasukka kale bano abasooka bajja kubeera saddaaka. Wabeewo abasituka bagaye naye bannange nedda ekiri e Uganda kimala. Buno obulamu bwe bazannyiramu si bwa bisolo kuba n'ebisolo birina eddembe lyabyo, bw'abantu. So muleke okulowooza nti omuntu okuddukira mu bazungu aba agenze kuwummulako oba abadduse lwa butiitiizi. Tosobola kwebaka waka ng'abaana tebalina kyakulya. Oyo ye taata omutuufu. Waakiri tambula, waakiri onaalonda ssente naye nga toli waka, kubanga bw'obeera ewaka ng'ate tewali kiriwo ngoba tolina nakyozzaako, abaana oba bamazeemu amaanyi kubanga essuubi liba limuggwe. Kakati Besigye okusigala ng'ewaka nga tewalingawo kiddako yamalamu abaana amaanyi. Kyova olaba ne bamusiba ng'abaana bamwenyiwa dda nti wakolawo ki? Waakiri waaligezezzaako okugenda otusakira, waakiri waaligezezzaako ogenda okuloopa mu bazungu enjala, waakiri waaligezezzaako ogenda okugamba abantu bali ekiri e Uganda yes bakiraba era bakimanyi, naye ne ssente zikulaba era zikumanyi, naye zaagala ogenda ozinoonye, zaagala ogenda ozeewe. So mulekeraawo okukakkanyanga struggle okulowooza nti tugenda gitambuliza mu layini emu mwe mwagitambuliza ate nga twalemererwa. Sijja kugamba mwalemererwa kubanga bwe muba mwalemererwa twalemererwa ffenna. Si mwe mwekka abaakola ki abaalemererwa, twalemererwa ffenna. So bwe tuba nga twalemererwa okugguka nga tukozesa oluguudo lwe mwayitamu tugezeeko ku luguudo olulala. Abantu abasinga ekibasiba mu bwavu butakyusa mirimu. Omulimu bw'ogukolera emyaka 10 nga gukyasiibya abeewuwa enjala obeera wakyamu kuba gwo tegujja kwogera nti saakusiima. Gwe alina okwezuula ogambe bwe mba mbadde nsuubula mmale kangezeeko ku mukene. Oba osanga ye ate anandeetera ki ensimbi. Naye bw'osigala ku mmale emyaka 10 nga tewali kikyuse ojja kulinda ebyamagero ate nga toli ssaala. Ensonga lwaki ssaala tumusomako mu byafaayo yakola ekitakoleka oba yafuna ekyamagero ekitabangawo. So muleke kulowooza nti tugenda vugira ku luguudo mwe mwavugiranga emyaka 25 emabega nene tubulwamu akalungi akavaamu. Senga Besigye abadde Entebbe leero ng'era gwe tulwanyisa kuba abakulembeze ba Afirika ebiseera ebisinga oli bw'amala okutuula yeefaanaanyirizaako oluusi gw'abajjeeko n'okusinga. Kati Senga Besigye gwe tubadde tulwanyisa nga yali Entebbe twalikozesezza nnyo strategy ye oba osanga naye bw'eba naye teyamuleetera bye yali ayagala tetuyinza gikozesa naawe. Gumba agaba eri oluzaalo oba Nnamwandu agaba eri obuwangaazi baloowo yafaaki. Ne mubeeraawo musajja wattu Dr. Besigye abamufaako abamulwanirira ne mwagala omubakotulako ate muli balabe ba Besigye. Kubanga mu kiseera kino bw'oba oyagala kusituka kw'abantu okusobola okuyimbula Dr. Kizza Besigye
ate omukulembeze w'abantu oli mu kumuvumanya anaabaduumira oba bba abantu banajjawa molaalo nga gwe yeeyita omwana wa Besigye oli mu kuvuma bantu ate abaalisituse oba oli kuvuma taata w'abantu ate abaalisituse anajjawa molaalo mwe battima eri Besigye bwe muba mukkiriza nti obumu ge maanyi mwe eryo eddagala lye mukozesa lye bayita muyunga oba lye bayita mwawula. Dr. Lulume bwe bubanga obumu ge maanyi eryo eddagala lye mukozesa lye bayita muyunga oba lye bayita mwawula buli lunaku ne mubeera mu mboozi za Besigye yakola bw'ati Besigye ati kati yafa nange gwe mbambalirako obuwangaazi eyafa bano abaana bannaye balina n'olwali